Pretty Nicole ekikigwe naye kyosobola okubagamba nti essaawa zino ngenda kubeera nga nnyongerako yagaliza ofune bannayige mujjeewe futwa mujjeewe buba waneno tugenda batugamba bugambi kongra naye nga mu vidiyo ennamba ogenda bootegera ki ekigenda mu maaso. Pretty Nicole biki byakoze kukyala kwanjula photoshoot kiki banange nabagamba no temwesindika buli omu ajja funa justice ababusabi katulabe. The Union Media Hub ignites. Mwe banange abategera nti we are all about marriage, faith and motherhood bano ku Union Media Hub mbagala nnyo era mbebaza nnyo okubeera nga munange mwekumira ku mukutu guno mukwano mbagamba nti welcome back to my YouTube channel. We are all about marriage, faith and motherhood. Obanga oli mupya mukwano nkusaba obeere ngo subscribinga video jimpereka like ate nga ne muna notification bell eyo tojerabira tubeere nga munange tutalaga ensonga wano ku social media nga bwe ziba zitambudde okusingira ddala tukwatagana nnyo ku by'obufumbo wano wonna wetulabira gomesi wetulabira gawuni y'emikolo oba wetulabira nga ka makeup kalume tuba tubuuza ki ekigenda mu maaso ate era tugenda mu maaso n'okubeera nga munange tufollowing up abagole baffe okuva last year bagole baffe ba Desire ba Baby Gloria Bani bona munange ba Irene Ntale tubabeera nga tubaleeta wano nga tubabalaga tuba twagala munange okubeera nga munange tuza ku bufumbo ku maapu twalaba nnyo nga muna social media abafumbo bavumanya bufumbo bubi abasajja temubagala temubeebikka temubeeyalira neŋŋamba why not nze kambere muna nga mbatira content wano eno owabafumbo okubeera nga munange mbazzaamu amaanyi naye tetukola ku bafumbo bokka tukola ku bamaama abaana awamu n'amakanisa oba ebihappenings mu makanisa sides eyo naye nga olunaku lwaleero tuliko ku side ya Pretty Nicole nga munange mwana muwala yagenze nabeera nga munange avaayo tulaba gomesi tulaba ka makeup nga kalayo ne tugamba mwana muwala ki ekigenda mu maaso n'ekigenda mu maaso tulabyeko nga batugamba nti Pretty Nicole's kukyala kakati nkimanyi oli eyo okubira mukwano we kampanange ono omwana omuseegu ono omwana yakula biki gwe bakukoze okukyala yafunye omusajja Pretty Nicole banange mwana muto banaye ebigambo biyitayita banaye ba social media boogera naye nange mba mbaleese wano tubeere nga munange tuyanja ensonga oba nga tuba tukubaganya ebirowoozo mwe mulaba mutya omukolo ngubaleetera nga we guba gutambudde ennyambala decoration ka makeup byonna nga tubi evaluatinga kuti naawe wobeera ng'oli mugole ng'ogenda kukolwa mukolo osobola okujja wano eno n'ogamba gomesi ono yannyumira nsobola okwambala gomesi ng'eno gomesi ono yalabika bulungi osobola okukozesa makeup artist eno bwe batyo byonna wano ku the Union Media Hub tuba tubikwata bulambalamba bannange bantu bange soogera nnyo omulaba gweno video ku educatinga kubeera nga munange tukola ki tuba tukubaganya ebirowoozo kyovulaba mba njogera nnyo nga mba nnyonnyola ekitambudde mbaleetera omukolo gwe gwatandise paka we gwakomye era tuguyingidde bulambalamba. Kyensobola okugamba nti guno mukolo gwa Pretty Nicole gwo gwazenga surprise munange nabadde susubira kubanga munaye Pretty Nicole okusinzira ku myaka gye ayinza okubanga Pretty Nicole tanaba nakuweza 20 years kubanga we twamulabira wano ku social media yatandika ku social media nga n'emyaka 16 kati wayiseewo emyaka ng'emeka ng'esatu ena netugenza okulaba ate kati munange afulumizza ki vidiyo y'okukyala netugamba what is this mwana muwala otuuse muna njagala obajjukiza nti obufumbo si muneeno bannange ne Pretty Nicole katulabe tutandike ddala kuva ku decoration gwakoze abadde mulungi nnyo of course abantu abasinga bagamba takoledde waabwe abaana bakolera mikolo kusimanya mu hotels biki aba Pretty Nicole tewalabika we batyo iye munaye eno generation munange ebintu byo bikola ki bigenda bikyuka nazi kuno omukolo gw'okukyala of course guba gwawasenga nga wetumanyi ogende waawo kawasengawo notwalayo omwami wo okubeera nga munange omumulaga bwatyo namutwala ewataatawo nibigenda bwe bityo naye munaye nawuzi kuno emikolo tugiraba nga abantu bagikoledde mu hotels like si waka wabe wennyini abamu bakolera mu staff room tulina mukole kutwalayo ga staff room bwagwogerako awo naye nga kyo kimala nekiggwa ebintu munange bikyukakyukamu ennaku zino munaye family members abamu tebalabiridde baana bazadde bagenda ne bafa kugamba relative nabeera nga tebababeereddeewo abamu kugamba kansitula omukolo nguteekewa
mu hotel oba mu gardens oba olumu space batemala bwe batyo ne babeera nga bakyukakyuka. So kansoke mbanjulire abamusana mobile kids fund fair nga bano basponsa ba video eno bano munange bakola mu byokuzanyisa by'abaana olina birthday party olina baptism bano be banno mu kafulu okuentertaininga abaana ku mikolo balina go-karts ebyo ebigaali abaana babyagala nnyo babaga ne bavugavugamu ebigaali okubeera nga bali entertained ku mukolo gwo. Popcorn machine, ice cream machine, bouncing castles, cartoon characters bonna bano babirina bali mobile obakubira ne bakusanga wonna wooba oli wa jjajja oli mu gardens oli ku ssomero bakubire babire nga bakutuusaako ebyokuzanyisa wonna wooba oli. Musana mobile kids fund fair be banno oba bakafulu abakuguka mu baana bakubire ku ssimu tojja kwejjusa. Okudda ku mukolo gwa Pretty Nicole munange nga bwe nkugambye gye emikolo gy'ennaku zino gyakyukamu abantu mu gardens emikolo bagikolera ddala okusinziira munange space oli bwe batemala olumu family omubate muganya okukwatagana kati bamulekwa bano nfuuzi bagamba mukolo kati kutwale mu gardens kibire nga kiggwereeyo. So bwe batyo Pretty Nicole naye tumulabye nga ali mu nnyumba yakabi tuyinza okugamba nno maybe bahayarinze hotel oba bagenzi wa relative simanyi naye nga gwe omukolo gwawedde decoration yabadde nnungi nnyo naye ate nga bwemulabye mu kusooka mwana mala yasookete mu gomesi ya green eyo yandabikidde sijja gamba nti no abagole badde bambala gomesi za green by the way nga banyuma nnyo. For example sobola gamba Chosen Beke yambala gomesi ya green nanyuma nalabika bulungi nnyo naye ku Pretty Nicole eno gomesi nze mbuliddemu okusinziira ku skin complexion ye kwegamba oba ne kapinki akalimu tandabikidde bulungi era nze mbuliddemu nnyonyi ddala ku bantu badde bazze bambala gomesi ya green ono tabadde masavu nnyonyini ddala naye nga nsobola okugamba mbu eno eya blue yo emunyumidde emumakingidde ku skini anyumye mweno gomesi era nze nsobola okugamba muno eno ensingidde kweri eya green eyasoose kati nawe osobola okungamba mu comment section gwe erabise etya okusinziira ku bagole bulabye mu gomesi za green eriye kunyumidde oba eno yesinze osobola okugamba mu comment section nti eno yensingidde esoose oba eyokubiri. Tumulabye nga yambadde gomesi za mirundi ebiri yene eya green neno eya blue. Well ebitayita ku social media tukyali yet to find out guno mukolo gwa ddala omwana akweza okukyala bamuzze ku Lujja oba ali mu photoshoot omanye bintu binaku zonna byetubuzaabuza naye one of these days nja kuba omuntu emiggo bano abantu batubuzaabuza ne batugamba mukolo bamujje ku Lujja oluva nga batugamba nti photoshoot simanya kalango but well ebitambula tunda kuirayo kigamba nti kalango nango mukwasoose kyovala sagulu siguleterawo nga njagala kunoonyereza ngambe kituufu si kalango naye kirabika kitambudde bwe kiti size eno Pretty Nicole ngerinya lye alabika pretty nnyo ka makeup kanyumira nnyo byebambi tujja gamba Pretty Nicole erinya Pretty limutuulako bulungi nnyo mwala alabika bulungi naye nze my worry eri mugamba nti emyaka Pretty Nicole are you ready for marriage obufumbo bumanyi soko ojjo tule ojjo nebuuzeeko the Union Media Hub obufumbo butambula butya ng'abantu bavaayo biki mbere nga munange ndawe nkuteekateeka nga nkubulira kakati nno mukwano era obanga erayo omukolo gwo ng'onoonya ssenga oyagala omuntu abeere ng'akubulira naye nga mulokole okubeerako ku nnambi ezo n'ogamba munange tube ku ka bridal package obeere nga munange nkoleta bakansalaazi babeere nga munange bakuteekateeka mu bulokole nga tukubulirira obufumbo butambula butya ffe tugamba mazima meerere tetugenda kulimbalimba ebeera nga munange kutukubirako kweza ennamba obeere nga munange ofuna bridal package ey'okubeera nga munange obuulirirwa ogende nga munange otuukiridde mu bufumbo. Kakati mukwano Pretty Nicole tukyabuusabuusa but in the near future of course njabba nvaayo nga clarifying nga bagamba kano kabadde kalango oba omwana mulaye Olujja yaluvuddeko era esawa yonna tuba tusubira mikolo mirala anti okukyala kasita kuggwa tuba tusubirayo introduction tuba tusubirayo holy matrimony nze waneno mbagamba twagala omukolo gubeere nga guggumira ddala era guggwere mu holy matrimony oyingire obufumbo obutuukiridde ddala kubanga munange fano kitwagala kitu emphasizing teri ebyo ate ngenze ate envuddeyo mbeere nga baby gloria kyatukoze oyingira obufumbo n'obeereramu ddala n'okola emikolo gyonna
n'ogattako n'okutuzalira omwana. Bannange tuli eno munnange sanyu jjerere naye katulabe aba social media bo kye bagamba ku guno omukolo ogwa Pretty Nicole, then tubeere nga munnange tweyongerayo awo wonna. Mbebaza nnyo okubeera nga munnaye mwekumiddeko, mbaagala nnyo temwerabira okubeera nga subscribinga video gimpereka like ate era nja balaba mu video eddako ne bano katubawulirize. Bannange nze okukyala kwa Pretty Nicole sinaba kukkiriza. Tujja ne tusaba matuka bwe tusinika amanyo bwe tugamba zikongulwa kumbi balanga Gomez. Manyi kati ebintu bya Uganda byamala byafuuka kulabako bwe kuti. Tujja kumala kulaba mikolo nga giyitingana, tulaba abayimbi, tulaba ababuuza, tulabe baani awo tugambe kongulwa. Mwagala kubisa kasifa mutima. Mujjukire kasifa yakuba Pretty Nicole emigga egyabula okumutta. Mwagala mukubisa mutima. Obanya abakazi tebagala kulaba abakazi banne nga bawangula. Nega Pretty Nicole Gomez zo zikunyumidde decoration na detena kumulaba nnyo naye era talabise bubi. Naye twagala tujja kusooka kumanya kituufu masiwe kiri baganda bange abampuliriza. Tukoyo okuvaayo tujja kongula kumbi balanga zi Gomez bane ffe twako. Mutulekeemu.